Sebagala Kahim kubaniriza nnyo wano ku Mwagali Mobile Granite tunda amayinja ag'enjawulo agava mu granite ne marble. Wano we mutuukidde tulinawo lino ejjinja erya grape tulitunda buli mita emitwalo 15. Tulinawo lino ejjinja lino erya marble yo mita tulitunda emitwalo 28. Okuvawo ne lino ejjinja liba erya brown tulitunda emitwalo 25. Tubeerawo ne lino erya rose pink nga likolebwa mu factory. That's why tugayita amayinja gano. Tulinamu black galaxy, tulinamu ara black, tulinamu jet black. Kati black wakono buli mita tulitunda emitwalo 30. Tulitako waggulu wano tulinawo lino ejjinja nayo ligwa mu kika kya rose pink. Nalyo teryawukana bbeeyi era nayo tulitunda emitwalo 28. Waliwo lino ejjinja ly'eryenjawulo lya marble libamu sort of brown with dark spots. Yo mita yalyo tulitunda emitwalo 28. Okyayongerako wano mu maaso waliwo ejjinja lino eryeru nga liva mu lusozi olw'Ekaramoja. Ejjinja lino eryeru oba olyetaaze wano ku Mwagali Mobile Granite tulitunda buli mita emitwalo 25. Gakola ku biyungu, gakola ku malaalo, gakola ku worktops, gasibibwa ku floor oba nga wandyagadde floor ebeere nga nnungi, gasibibwa ku lubalaza, kisinziira kiki kye wandyetaaga okukozesa amaanyi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.